Mu mwaka gwa 1962 Uganda yafuna independence. Era Uganda nefuna president yasooka nga yali Kabaka Muteesa II. Buganda ebintu byerina ebisinga obungi yabikola mu biseera ebyo. Buganda yalina amaanyi, Uganda yalina amaanyi. Mujjukira emmwanyi yali waggulu, ekibuga Kampala kyali ky'amaanyi n'ekisaawe ky'Entebbe. So Buganda yafuna ettutumu mu biseera ebyo. Mu mwaka gwa 1966 Obote ne yeddiza obuyinza ng'agobye Kabaka Muteesa II. Bwe butyo okuva olwo Buganda yanyigirizibwa ebbanga lyonna. Paka mu mwaka gwa 1993 Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II lwatuula ku Namulondo, Buganda neddamukko ku kaseko, kyokka ng'emitima gy'Abaganda mimenyefu. Era Buganda yazuukuka ebiseera ebyo neddamu okubeera n'amaanyi ag'ebyobufuzi. Era ebiseera ebyo neeyimusa omwana waayo gwe bayita Kawanga Ssemwogerere, Paulo Kawanga Ssemwogerere, 1996. Yabeera n'ettutumu, ndowooza engulu eyo Kawanga Ssemwogerere n'ekibiina kya DP ne kiddamu ne kifuna embavu, Buganda n'etinta. Kawanga Ssemwogerere yalwanyisibwa nnyo abasajja era Abaganda. Omwali ebiseera ebyo mumyuka wa pulezidenti Babimululu Kisekka, era ng'amannya ge bwe gaali. Mwalimu abasajja bangi abajja balwanyisa Ssemwogerere era baali Baganda. Okuva olwo Ssemwogerere lwe yabivaamu, Buganda ebadde tefunanga mununuzi. Yajjaawo nefunaafunayo ku gundi ku Ssebaggala, naye yamufunira mu linnya bbi kubanga yamufunira mu linnya lya bubbi bwe yabba essente mu Amerika. Ne bamusiba n'akomawo n'ettutumu nga ly'amaanyi. Nawankubadde yagenda alirinamu naye n'akomawo nga ly'amaanyi. Nejjukira Ssemwogerere yali amuwanzeeko eddusu. Buganda yayagala okuddamu okuzuukuka oluvannyuma lwa Nasa Ssebaggala okunafuwa, ng'eringa eyagala okuleeta Lukwago. Lukwago n'abuutikirwa Besigye, ye yennyini yagaana okuva mu nkoowawa za Besigye. Lukwago n'abuutikirwa. Buganda ebadde teddangamu kusituka. Mbalabulamu abantu ba Buganda. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ettutumu lyalina abo bonna bemmenye tebabangako nalyo. Ekisooka, tewali nnyumba oba kayumba oba maka oba guloofa oba wano mu Uganda oba bweru wa ggwanga awatali kigambo Bobi Wine. Bw'obanga tomulabangako kale wali omuwuliddeko ng'ayimba. Buganda mugenda okuzannyisa akabiriiti ke musigazizza, naye kibadde kitutte okuva ku Ssemwogerere, kibadde kitutte emyaka 31.
nga tetufunanga muntu addawo. Sina Buganda yokka naye ne Uganda yonna, kubanga ne Museveni taganjangako nga Bobi Wine Kyagulanyi bwaganjizza. Njagala kutegeeza nti Kyagulanyi nga bamukkiriza okutambula n'omukwana abantu gwe bamulinako, abantu bafiira mu nguudo. Ebyo bye mwalabye abantu nga bakaaba, omusajja bwe yazze n'amugamba nti battenze gwosigale wabadde Wandegeya. Omukazi bwe yazze n'akaaba nanzijukiza omusajja yali omuzibe w'amaaso eyagamba nti Yesu omwana wa Dawudi onsaasire, nga Yesu ayita buyisi. Omukazi yagambye bannange omwana wange, njagala kulaba mwana wange. Bobi Wine n'awulira n'ayimirira n'amugwa mu kifuba. Omukazi oyo eddembe n'essanyu lye yawulidde essaawa zino ne bwafa. Yanzijukisiza omusajja omu mu Bayibuli baamuyitanga Yusufu ow'e Malisaya, oba nkyogedde bulungi naye nga bwe kiri, nti Katonda yamulekawo n'agamba nti tofa nga tonnalaba mulokozi. Ne bwe yamukwata bw'ati mu ngalo yagamba, ayi Mukama, siibula omuddu wo, siibula nze omuddu wo, kubanga ndabye ekisa ne kye nalindirira mazo kiraba. Oyo Kyagulanyi gwe mulina muganda wange. Katonda buli myaka 40, era nze kyova olaba Museveni yegendereze nnyo gino emyaka 40 gyawezezza ng'ali ku ntebe. 2026 wegendereze, Katonda tasussa myaka 4. Katonda atambulira mu 4 kubanga ge magombe. Ennyo eyo wegendereze nnyo. Naye tubadde tukutte emyaka, kubanga ne Ssemwogerere yazimbibwa wakati wa myaka wakati wa mu 8 gy'emyaka 4 era gino 3 ng'avuddewo, naye waliwo yabeererawo gy'emyaka 4 kuba tubala 86 era. Naye muganda wange mbategeeza nti Buganda muzanyisizza ekitiibwa kya Katonda kyabawadde, ettaala gye muli mu kuzanyisa. Mwagala okwakisa butadooba. Omanyi kambabuulire, buli kyasa Katonda lwayimusa ettaala wabaayo butadooba. Be bayita Abafalisaayo, abawandiisi, Abaruuma, abo abaakulirwanga kabaka Tiberius, abo baagala nnyo okutta ettaala eyo, era kyekyassa Yesu. Bateekateekawo Yesu obulala, naye nga Yesu ali atya? Omu. Katonda buli lwayimusa ettaala aba n'ensonga lwaki agiyimusizza ku lw'eggwanga eri. Ayimusizza ettaala eno ku lwa Buganda, ayimusizza ettaala eno ku lwa Uganda. Naye mwagala okuzannyira ku ttaala gy'ayimusizza okugijja mu nkokoto, mu maggwa g'amatovu, mu bitositosi. Mbategeeza muyinza okuddamu okubonaabona emyaka amalala 40 ng'eggwanga muli awo mubonaabona bubonyibonyi, temulina na mukulembeze mutuufu. Nze sigaana Museveni, Katonda yamuleeta era emyaka gy'agaana agakubi. Naye mwe muli mu kulinnyirira, singa Abayisirayiri baaleka Sawulo n'azikiriza Dawudi, baali bagenda kubonaabona, kubanga Katonda yali ayimusizza Sawulo mu kasi akatono ennyo ke baayitanga akaba Benjamini, akaali kataweebwa kitiibwa. Sawulo Katonda n'amuggyako n'aleeta Dawudi. Sawulo n'atandika okulwanyisa Dawudi. Naye singa Katonda yaleka Dawudi attibwe Sawulo, nze mbabuulira nti Isirayiri singa eri mu kubonaabona emyaka gyonna. Mwagala Kyagulanyi attibwe, alinnyirirwe. Kiyinza obbatwalira emyaka 50 ng'eggwanga ono akwatamu, oli akaaba, oli asinda. Mbeegayiridde.